waliwo abagagga wano era ng'erinnya lya Kirumira ebbanga lyonna libadde nga lyogerwako kwabo abategetinga emmaali y'abagagga bannaabwe ababeera bafudde. Tibagagga bannaabwe olufa mu Kampala bo nga batandikirawo okukyankalanya okugivuba bagitwale. Kale muwala wa BMK ayogedde ku nsonga ezo. Ate akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission kasambazze ebikwata ku kibiina ekyeyita People Power Front era nga batutegeezezza nti tebakimanyiddeeko ddala. Aaron Kiza asambira waggulu naye nga okumuwa bail sente zabadde mpitirivu nnyo era abantu abamu nga boogera bye boogedde toba yandisigaddeyo kale kubanga emyezi gibadde esigaddeyo mitono abalala nga bagamba tekisoboka. Ekkomera tolyagaliza munno n'olunaku n'olumu yadde. Ate munnange Troy ali ku musango gw'okutta omuyimbi Moze Radio. Bino byaliwo 2018. Kooti egaanye okusaba kwe. Kakati munnange ebyo nga bobiwulidde awo bitugenda okubeera nga tuyitamuuko katono nkulamusizaako gwe nampuliriza era gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda At Large nga bulijjo bwe ndi wano mu mikwesese okubeera nga nkutambuza mu ebyo nga bwe nkutegeezezza. Obutakuluwisa katusooke n'akatambi akamuwala wa BMK. Kubanga anti munnange bagambye wali omu kati wabula muliro bino tubadde nga tujja tubyogerako naye still wakyaliwo oba oli awo abantu mu Kampala abakola ebintu abatatuula ekiro na misana bo babeera awo nga bateeze kutwala maali y'abannaabwe. And it's crazy, like maybe 2 years ago after my dad had died, there was one blogger Lumbuye who said that Chirumira is going to come and take my dad's things. We thought it was a joke. Muganda wange mukwano gwange Chirumira Bagale. Oyinza okuba ekintu kino kimanyi naye muntu esiganya n'ebintu bakoze. Bagale Chirumira gwe muntu gwe bagenda okukozesa okutwala oba okugula ebintu bya Ibrahim Kibirige Muwanga. Be careful the people you call your friends because they may be waiting for you to die and take your belongings. My father, the late Haji BMK, worked so hard to build his legacy, to make his name, to make connections. And now one of the connections he made, his so-called brother from Kwagalana, the chairman of Kwagalana, not his blood brother, is now working day and night to take what belonged to him. Yet in public he used to say, oh my gosh, this is my brother. And then of course not like that, but that's what he used to say. Please, everyone that used to go for events knows that this used to happen when they were together. But then again, I think my dad knew his friend because when he passed away in his will, he mentioned that we need to take out all our shares from Kwagalana, which we haven't gotten yet. I'm here to talk about that. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 munnange nga bw'obiwulidde awo bwe bito bwe biri. Omuwala oyo ayogedde bw'atyo mu Lunyaanyimbe nti kitaawe yakola nnyo okuzimba empire eya BMK naye mikwano gye be yeesiganga ennyo era nga chairman wa Kwagalana Kirumira mbu y'omu kwabo ate abaagala okubeera nga babba ebintu bye. Emibiri gyonna egiriwo oba oli awo be bagiri emabega naye nga bino tubadde nga tujja tubiwulira ne ku bagagga abalala era n'agamba nti munnange mwegendereze era yabagamba nti ne Kwagalana shares zaalinayo baziggyeyo n'okutuusa kati tebazibawanga. Lumbuye yali yakyogerako era
omuwala agamba nti yasooka n'alowooza nti oba byakusaaga busaazi naye nga bwentera okubagamba nti ewali omukka tewabula muliro. So ffe birya emabegakaawo twawulirako nti apartment y'ebuziga, apartment eyo Balamu nga naye ajaagala naye nga Balamu yali yawola Haruna omusika esente eziwerera ddala akawumbi kamu naye kati ziweze akawumbi kamu n'ekitundu kati bw'atyo ng'ayagala bagimuwe embu yateekayo ebintu ebiwerako ng'omusingo, amayumba ne apartment ezo. Naye nga ate abafamily bo bagamba nti apartment ziri wansi wa BMK Holdings, tebiri wansi w'omuntu oba nti omusika yeewola ssente nga ye oba ddiiru gye yali erina gye yali afunye ne ministry ebyobulamu ey'okuzimba amalwaliro mu Northern Uganda ng'eriko obuwumbi 25 oluvannyuma eyagwa obutaka. Kale Balamu aba Uganda Land Board already ettaka jjukira nga liriizinge buliizinzi era nabo ne babeera nga baaliteekako caveat nga kyali kya kizibu okubeera nga ate oba oliawo alyekomya ebyo byeyo naye nga ekituufu kyo tukyayongera okubeera nga tubitegeera tubisimasima tubitegeere. Kale munnange bibiba nga bituufu kitegeeza kibi nnyo kibi ddala. Kakati munnange People Power Front akakiiko k'ebyokulonda katutegeezezza nti bano tebali register tetubamanyi. Ennaku zino simanyi lwaki akakiiko k'ebyokulonda kaagala nnyo okwesambajja ebintu ebimu oba olwajja Museveni okubagamba nti nno Nuupu yabba obululu mu Kampala akakadde mu Buganda mbu yabba akakadde kalamba ndowooza Electoral Commission n'okugezaako okubeera nga ate era bagiteeka ndowooza mu katu mu bintu by'ekawempe n'ebirala ndowooza ne wabeerawo ndowooza engeri y'okwennyonnyolako naye ndowooza kati kaliko okulangirira kuli okwakalulu kati keze tuvudde mu kalulu ka 2021-2026 nti ani awangudde obwa president ndowooza wali Kalumanywera ebagani point kubanga omuntu n'oba guwamu omulimu naye abamu omutima okugamba naye bannange abantu nga balonze omuntu waabwe ndowooza we wava obuzibu obw'amaanyi era omusango tuba tugulindiridde era ddolo abeera agulindiridde n'ensala abaagimanyi naye kakati nti mu kaweefube w'okubeera nga basaanyaawo Nuupu era mu ngeri ey'okukyokooza nti wazuuseeyo abantu bitubadde nga tujja tuwulira baasooka ne batugamba nti David Lewis Lubongoya y'omu ku abo abakola ekibiina abawandiisa People Power Front ne bagamba ne Lena Zedriga naye akimanyiiko kubanga jjukira nti kaweefube wa kunafuya Nuupu era okulaga nti ekibiina kya Nuupu tekikola tekiriiwo. Kati bano bwe batyo nga baddira obukofiira bwe baawera era amagye nga gasobola okubakwata obulungi ennyo ne babwenaanika obanga beesize eki teryamanyi era nga buliko People Power buliko Nuupu obubonero bwa Nuupu ne People Power ng'era bwennyininyini oba ab'Emakalire Kavuli bwe bambala bwe batyo munnaye nga bakuba press conference nga balaga nti kakati ffe twaregisteringa ekibiina era ne bannyonnyola bye bannyonnyola naye Electoral Commission bwetyo evuddeyo n'ekiriyalinga air kuba individuals bano abaatulaze nti nno bakleyiminga okubeera nti nno balina registered certificate okubeera nga ba-operating oba nga bakwasaganya emirimu nga ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa People Power Front PPF ne PPF tebampiso oba zikyali banneerabidde abasawo mutuyambeko PPF tebampiso empiso ya PPF oba ebeewooja biki teryamanyi. Kaakati munnange gurupu eno bwe batyo bakampinze wali ku Mistil Hotel wano mu Kampala bwe batyo munnange nga balaga nti batongozza political party era nga eŋŋombo ze bakozesa langi oba kalaazi obubonero byonna nga bifaanaganira ddala ebya National Unity Platform Nuupu. Kakati munnange bwe batyo
nga bapresenting olubatwanjulira abantu baabwe baleese Haji Musa Nsambu nga president w'ekibiina kyabwe ekya PPF, ne baleeta lawyer Robert Rutaro nga coordinator w'ekibiina kyabwe ekya PPF, Acheleo Mukabi nga secretary general ow'ekibiina, John Mulamba era nga ono naye ali omu ku ba founder members n'abalala bonna nga bali awo beenaanisa obukuufiira era gwe bw'obalaba kifaananyi olabira ddala awo nti oyinza okugamba nti babadde magere babaddewa. Kakati nga tukyali awo mu nduulu ezo mu Kerere oyo nga tetumanyi ddala bano bye boogera bituufu nti kino kibiina kya byabufuzi People Power Front, era nga tukirabira ddala nti bwe kibanga gye kiri nga bakiwandiisa kiba kigenda kukoseza ddala Nuupu ng'ekibiina, kwegamba nti kigenda kuleetawo okubuzaabuza nti awo babeera basikowalinze era ng'olabira ddala nti lwaki kyandibadde bwe kityo nti baligesa ng'ekibiina nga kirina obubonero bw'obumu ne Nuupu, era kugamba ng'okiraba singa kiba kituufu nga bakikoze bwe kubanga Uganda munnange okwewuunya tekwewuunyisa kuba buli kimu kikola ki kyewuunyisa nti Electoral Commission nti yakikola bwetu kaba kakoze eki kabanga akaweddemu mu ngeri y'okubuzaabuza nti wabeerawo abagenda okucacanja babbalamu n'abala kuba bye babiri emabega abo. Kakati munnange Electoral Commission bwetyo neevaayo nga bulijjo neegamba nti ebyo si bituufu, ffe tetumanyi People Power Front group eyo tetugimanyiddeeko ddala yadde n'akamu, naye bano lwaki baba tebakwatibwa ne bavunaanibwa? Kubanga kati babeera bamasikaleedingiramu baba babakwata. Kati Electoral Commission yo yagambye nti tebawangako oba teba issuingangako registration certificate eri ekibiina kyonna mu mannya aga People Power Front. Electoral Commission bagambye nti they would like to inform the general public that as for 4th April 2025 it has not registered or issued a certificate of registration to any political party or organization called People Power Front or PPF. Empiso tekibangawo kakati munnange bwe tutyo awo ati bagamba nti negusinga bagamba mbu akusinga kubisa gwokoze eki gwokutte, kitegeeza nti ebintu byonna ebyakabaawo wano essaawa eno we tuli kalulu kekawempe People Power Nuupu 100% basikowalinze Uganda nalukoola kulayira biki ebyo nabatadde emisango mu kooti biki People Power Nuupu basikowalinze 100%, mpuuga n'ebirala byonna 100%. kakati tuutu ebyo byakibalamu ebyaliwo emabega ebyo byonna 100%. kati tugenda mu maaso, tugenda mu maaso kwegamba nga bw'onoogamba nti omuntu oba ebitoomi byamuyiikidde oba nga bw'onoovuga emmotoka n'egenda mu bitoomi naye ate bwetuuka ku koolaasi ebitoomi ebyo bigenda bikola kibisammuka era obiwulira nga bikuba wansi nga bivaako kuba tebiba byakwo. kakati Nuupu naye ebitoomi bigenda bikola ki bigivaako. tugenda mu maaso njagala okubuulira era bw'oba oyagala okukakasa ensonga eyo waliwo akatambi wano Kongo yabadde ayogera ku Bobi Wine nga amukyazizza, bwe yamukyaziza yayogedde nga ayogera ku maanyi ga Bobi Wine okusinziira nga bwe yalabye kiki ekyabaddewo era akagugu mu kukoona akabadde ku NBS TV kubajjukira nti bano baali bamwesambiira mu kalulu ka 2021 muganda wange naye nabo wetuli essaawa eno bakirabira ddala kuba bannamawulire bwe baakubwa nga balabira ddala oba oli awo bawagira ekintu ekibe. Manye ekibe tekiribeerako era kiri omusege gubeera musege gwo. Kati Kungu yabadde ayogera ebigambo bino kati soko tubiwulirize ate naye tweyongereyo
tulabe Aaron Kiza kikyaliko. Omwami oyo alina amaanyi. Ensi emwagala. A fact. Kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala ne ku kyamaanyi n'okuba n'obuwagizi n'okwagalwa awo tosala. This gentleman is loved. This gentleman is liked. This gentleman is favored. Ndaba ku social media alaga tikungwa amasannyalaze gamuyiseemu ngeri yabadde 3 phase. Tikungu yalabiseko ng'atudde matiritiri mu ntebe newankubadde si bituufu kubanga shuka yatambudde bulungi era buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo. Enjawulo nti nalabye okwagalwa kwa Mwami Kyagulanyi ku mitimbagano n'ewalala, which is a good thing. Kati ebisigadde biri gye muli, tulinde bulinzi. Naye nze nga bulijjo nakoze omulimu gwange nga munnamawulire, and I think I had a good show. Wenda ndaba nti mugibadde akankana teri kukankana kwama. I did my show as a host. Nabadde nteeseteese okufuna Omwami Kyagulanyi ku lw'abalabi. I think I scored and I achieved it. Ebisigadde birala. So awo nsinzirwa nti really Mwami Kyagulanyi mulalamu, nze mwagala, nze Adam Kungu. Lawyer Aaron Kiza abadde ku musango ogw'okunyoomoola kooti, era nga bino byaliwo mu kooti y'amagye yamusindika myezi 9 ng'ali mu nkomyo. Kakati abadde yakamalayo myezi 3 bannange okusaba kwe okweyimirirwa ne kukkirizibwa. Bino byabaddewo ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno gwe tulimu ogwokuna, era bw'atyo bamuleese mu kooti olwabadde okubeera nga munnange kooti ekkiriza okweyimirirwa kwe newankubadde nga omusimbi ogwa bail gwe bamusabye gwabadde muyitirivu nnyo, ate mu kaashi milioni 20 malambirira. Juzi bakyogerako bamemba ba parliament baseggona nga babuuza abesiga eddamuzi nti bannange omusimbi ogwo abantu gwe mubasaba okubeera nga beeyimirira nga muyitirivu nnyo, kale newankubadde nga tegwabaddeko bukwakkuliza ate bulala nti oba passport ye bagiwambe, naye nga musimbi gwabadde mungi nnyo. Abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bwe batyo babaddewo okuba ne Dr. Kizza Besigye ate era still bail application ye olunaku z'omwezi nga 4 lwebadde erina okubeera nga ewulirwa okukosa n'ebirala ebikwatagana n'okubeera nti ate balina okutunuulira mu kusaba kwa kooti kwa gavumenti oludda oluwaabe okubeera nga lwekebejja amasimu ge n'ebirala ebya Dr. Kizza Besigye bikyali awo, naye nga bonna babaddeyo. Kati Aaron Kiza gwe basoose era ye ne bamukkiriza okubeera nga yeeyimirirwa, naye bamuvuze ne bamuzaayo ekitalya. Era Agatha Hatuhairwa yagambye nti emmotoka ezabadde zirina okubeera nga zimukomyawo babadde bakitegeddeko teziza kubeerawo ku kooti, nti oluba okubeera nga bamugrantinga bail nti bamuteerewo babeera balina okubeera nga ate bamuzaayo ekitalya, olwo ate poliisi eprosesinge okuteebwako oba okuyimbulwa kwe. Kale bw'atyo n'addizibwayo ekitalya. Tunayongera okumanya ebisingawo awo, naye nga munnange embeera bw'etyo bw'eri. Aaron Kiza yasobodde okubeera nga aweebwa bail. Mwaze radio era still omusango gwe gukyagendera ddala mu maaso, era nga okusinziira ku biriwo kooti yagaanye okusaba kwa Troy Wamala, ono nga ye suspect mu musango guno. Takyali suspect, bamusalira emyaka 14. Bamusalira emyaka 14 era nga omusango gwakutta Mwaze radio, omugenzi, omuyimbi, naye kati
okusinziira munnange nga bwali nti ye prime suspect mu kufa okw'omugenzi Moze Radio. Kati munnange okusaba kwe appeal okubeera nga kooti esazaamu ekibonerezo ekibamu eky'emyaka 14 kwagudde butaka okusinziira ku Medi Sembajja ono nga ye member wa Moze Radio's family, member wa family ya Moze Radio. Agamba nti Wamala yali yasaba wiiki eno kooti ebenga ehulira okusaba kwe, naye bannange tebyasobose. Kati kooti bwetu yasazeewo negamba nti ensonga Wamala ze yatadde mu kusaba kwe tezaabadde za makulu, si za muggundu, era bwe batyo ne bagamba tali serious, oli awo afuniyo ensonga eziri serious. Kakati nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti reasons for the appeal nga tezirina makulu, kooti bwetyo n'esalawo yasuubizza okubeera nga egenda kuwa okusala okusembayo ku nsonga eyo, ku nsonga za Wamala, apiiru ye ku kusaba kwe ku date ey'omu maasooko nti ku lunaku olulala. Kale Moze Radio wetumanyi obulungi amannya ge yali Moses Ssekikubo. Ono munnange yafa mu ngeri ey'entiisa. Ennaku z'omwezi zaali lumu mwezi gwa 2018 wali mu Case Hospital Kampala. Eno yali mu intensive care unit okumala kumpi weeks 2 oluvannyuma lw'okufuna obuvune ku mutwe ekyamuviira ku muganda wange okufa, era nga bino byonna byali mu bbaala eyo sayidi z'Entebbe eyo mu tawuni y'Entebbe gye byatuukirawo. Kati Troy akigambibwa okuba nti yakwata Moze n'amukuba wansi, naye ng'okusinziira ku nsonda bagamba nti Moze Radio kyo kituufu nti yali omuntu w'effujja erya ddala, era ng'akigambibwa okuba nti yali wansasagge nnyo ng'ayinza okwetuusaako obulabe nti oba oli awo ebyo byaliwo nti Moze oluvannyuma lw'okulumbagana, abamu bwe bagamba okulumbagana Troy. Kati Troy ndowooza ngeri gye yali bawunsa n'abeera nga ya actinga ndowooza mu butanwamu ne yeekuba wansi omutwe. Ate wano munnange mu kooti ebeera mada case. Alright, ebyo munnange bibyo, era kankusikulire wano webale nnyo okubeerako ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large. Mukama Katonda akuume.